Nkulamusizza omulabi wa Kadaama TV. Olwaleero tugenda kwogera oba mbaleetedde Kadaama agenda okunnyonnyola ku muntu yenna asuubira okubeera Kadaama ne Kadaama ebintu by'olina okwegendereza. Nga bwe twabagamba nti ku Kadaama TV twagala nnyo okusharinga information okuva mu bantu ab'enjawulo, kuba abantu ab'enjawulo ebintu era babiraba mu ngeri ya njawulo. Era ojja kwesanga nti mu bantu abo 10 oba 200 bye tukuleetera mujja kubeeramu omu oyo akukwatako n'olaba nga advice gy'akuwa ekukolera mu nnyumba gy'obeeramu. Nga bwe nabagamba buli nnyumba eyawukana ebyetaago byayo lwakuba tuli bantu ba njawulo, babboosi be tukolera ba njawulo, so n'ebyetaago bitera okubeera nga byawukana. So ngenda kukuleetera Kadaama ono ye akunnyonnyole ekintu kino akiraba atya. Njagala owulirize bulungi. Neeyanzizza nnyo, neeyanzizza mukwano. Kakati obubaka bwe njagala okuyisaawo eri ffe abakola mu biyumba, abaana abakola mu biyumba abeewaayo ne tujja munnange tunoonyeze abaana baffe ekyokulya oba abantu baffe ekyokulya. E Uganda nga teri mirimu. Nkuba omulanga eri abaana abali mu biyumba oba abo abaana abasuubira okujja okunoonya ekikumi, kubanga era bangi bali ebweru baagala okujja okunoonya ekikumi. So ntwala okulabula kuno oba nkuba omulanga eri oyo ajja mu kiyumba okwagala okunoonya ekikumi, eri abawalabu bano abatali bangu ate era nga tukkiriza Katonda nti tujja kubakolamu kamwambaayambaaya. Era neebaza ne Kadaama TV, Mr. Calvin Kayanja na bonna abasobodde okutukwatirako nga bawulidde omulanga gwaffe. Okulabula kuno nkutwala eri abo abakola mu biyumba n'abo abasuubira okujja okukola n'abo abamazeemu emyezi 3. Abakadde tuyinza okuba nga twakitomera tetukyasobola kukivaamu, naye kino kyabo abamazeemu emyezi 3 bansuubira kuyingira kukola ebiyumba by'abawalabu. Okulabula kuno nkujje ku mukwano gwange Nakato Olivia. Nakato Olivia twalwawo okukwatagana, nze namusooka okujja najja naye ng'era waayita wiiki emu Nakato Olivia yalwawo okufuna essimu okubeera ng'akwatagana nange, nsanga nandibadde mulabula. Naye Olivia Nakato ayise mu bingi nnyo nnyo nnyo. Basooka ne bamulondisa embuzi okumala wiiki 3 mu ddungu. Ne baddamu bwe batyo bw'alunda embuzi okumala wiiki 3 mu ddungu. Abadde akola mu nnyumba 9. Omukadde oyo gw'abadde baamuleeta yasayininga contract nga contract erina kulabirira mukadde. Naye bwe baamutuusa mu nnyumba nga omukadde oyo yazaala abaana 9 nga Nakato Olivia alina kukola mu mayumba 9, abaana kuba bonna bafumbo, ng'alina kukola mu mayumba 9 n'abaana 9 ge mayumba g'alina okukolamu era g'abadde akolamu. Nga bamutwala eyo nga bamuyooza obusa bw'eŋŋamiya ebisawo n'ebisawo. Kuba lwaki kino kulabula? Lwaki teyakibalagirawo mu kusooka nti ebyo teyabisayininga nti talina kubikola? Omuwalabu ono mulagirewo mu kusooka nti kino sirina kikola saakisayininga. Bw'oba wasayininga ennyumba emu ng'erimu abantu 5 bw'obeera olina okukolamu, ne bw'akugamba nti jangu onkutwale wano mu kiyumba kino onnongooseze, tokirongoosa. Mugambe nze najja kukola mu nnyumba emu ng'erimu abantu 5 gye nasayininga. Ekizibu abantu abamu kye tuyina mu mayumba essaa zino kontrakiti zaffe tetuzirina. Kuba nze ndi wano njogera naye eyange sigirina.
mu kiyumba sigirina. Abamu muyinza okuba mulina omukisa nga mulina contract yammwe mu kiyumba. Kyayo contract omulage omugambe nasayininga kola mu nnyumba emu n'abantu 9. Oba oli awo ng'ennyumba emu ng'erimu abantu 9 nga gye wasayininga, naye so si mayumba 9 nti omukadde yazaala abaana 9 n'amayumba 9 nti gwe olina okugakolamu okuleka nga munnange yekonti gye wasayininga. Naye bwebanga si contract gye wasayininga nga wasayininga ennyumba emu ng'erimu abantu 9 oba okolamu nga so si mayumba nti mayumba, kubanga ennyumba emu ng'erimu abantu 9 kirimu enjawulo n'ennyumba 9. Olivia yaŋŋamba n'aŋŋamba bamukozesa amayumba 9 n'abaana 9 nga byakola. Olivia bwe yaŋŋamba ebintu ebyo ne mugamba Olivia okikola otya? Ne mugamba Olivia ogenda kudda e Uganda ng'omugongo tolina, oba si kyezo zennyini ssente ezo zennyini ssente z'ogenda okukola e Buwalabu ze bagenda okujjanjabwa omugongo nga gukutuse, oba oli awo n'amagumba nga gakutuse tegakyayunga. Kuba omuntu okukozesa mu mbuzi nga wajja kukola mu kiyumba n'akola mu mbuzi n'ayoola obusa bw'eŋŋamiya n'agenda eyo mu ddungu ne bamukozesa kino ne bamukozesa kiri by'ataasayiningako. Nze essaawa zino ndi mu kiyumba naye omukadde amanyi okuntwala eyo ne nongoosa mu nnyumba endala. So saakimugambira what first, kati sikyasobola kukimugjamu kati yakakanyala pozi mba nnoonya lutalo ate mu kiyumba. Naye gwe omwana omupya ayingira naawe yakamalamu emyezi 3 kuba waliwo abayingira February. Nkwegayiridde bwe bakutwala mu kiyumba ekirala tokkiriza, gaana omugambe nasayininga ennyumba emu gye nina okukolamu. Bwe bakutwala okuyoola obusa bw'eŋŋamiya, gaana omugambe sajja kuyoola busa bwa ŋŋamiya, najja kukola mu kiyumba munda. Owulira? Neŋŋamba Olivia ogenda kutuka omugongo. Olivia nagenda muwa amagezi mpola mpola ne mugamba Olivia bwe baddamu okugamba mu kukola mu nnyumba 9 bagambe sigenda bikola munzise ku woofiisi. Olivia n'aŋŋamba saagala kudda Uganda najja kukola ssente. Bwe bananziza e Uganda abaana abamu ekyo kye batya kubazza Uganda. Ofiisi yatuwa chansi 3. Bwe bakuwa ennyumba esooka n'ekulema bakutwala mu nnyumba ey'okubiri, bwekulema bakutwala mu nnyumba ey'okatu, bwekulema olwo gwoba oliko ekikyamu ne bakuzza e Uganda. Olivia ekyo nenkimunnyonnyola n'akitegeera bulungi. Ne mugamba kaakano nno weetooleko ku mirimu, ennyumba 9 zigaana okuzikola, toddamu zikolamu ennyumba 9. Bwe baddamu okugamba nti kola mu nnyumba 9 bagambe nasayininga ennyumba emu nga mulimu omukadde omu gwe nnina okulabirira. Naawe ayingira essaawa zino bwe bakolanga oyo tokkiriza, bagambe nasayininga ennyumba emu. Bw'aba mukadde mugambe mukadde. Nze essaawa ya leero bampa kukolera mukadde naye kweyongerako abantu abalala nenkikumira kubanga abange si bangi nnyo. Naye gwe ayingira essaawa zino toddamu kukola nga Olivia nti mu mayumba 9 nti ate bwe naabagambako bajja kunziza e Uganda, bajja kumpakira banziza e Uganda. Tebalina lukuza Uganda, balina kutwala ku ofiisi nekusalira amagezi. Mukwano gwange Olivia amenyese nnyo ate mugumiikiriza. So ntwala okulabula eri abaana abakola mu biyumba oba abajja okukola. Bano Abawalabu si bangu ate gy'obatwalira nabo gye bagendera. Bw'otuuka ekintu ne bakigamba n'okigondera nga nabo bagamba otyo ono tumulina. Nze wano nkoma okusitula obuzito bwa kilo, nkoma ku kilo 10 kano akasawo k'omuceere. Nabalagirawo nti sisitula bizitowa
nabalagirawo nti sisitula bizitowa bagenda ne baleeta gano gakatoni g'amazzi ago agabeeramu agacupa aganene ne bakugamba kisitule nze namulagirawo nti sikisobola era ayita bazzukulu be ne babisitula yaleeta eno oveni ennene namulagirawo nti sigisobola n'aleeta bano banne babazzukulu be ne basitula ne bateekayo oveni omuwalabu gy'omutwalira gy'agendera naawe bw'omulaga nti olina nnyo amaanyi naye ng'akutwalirayo era bw'omulaga nti kino sikikola era tokikola era takikkaka tusirika nnyo bannayuganda ne tusirika ne batulinnyako ne batufuula akasooto kaabwe kukozesa buli kimu kyonna kye baagala omuwalabu toseka naye si mukwano gwo takumanyiira toseka naye omuwalabu toseka naye nze wano siseka omukadde yatandikanga okunkubiriza namukambirawo ne mugamba nze tebankwatako era namulabirawo ne mugamba tebankwatako ngalo tebankwatako nemulagirawo tebankwatako nga buli kyaŋŋamba nkubiriza empi namugamba tebankwatako yali aleese akamanyiro nga nsindika omutwe oba mukiga nsindika omutwe bagenda ne bayogera naffe oluwalabu gy'oli nti tuli bawalabu ne bakugamba mu luwalabu gy'oli nti tuli bawalabu baatuleeta nga tuli bannayuganda nga bakimanyi tumanyi luzungu tetumanyi luwalabu naye ng'ayagala nnyo njiga oluwalabu omuwalabu toseka naye mulage nti ekyo sikyagala sikikola bo bakodo tebagaba tebagaba nenze wano oba ekyokulya kiri mu fridge nkijjayo nenkirya nemulaga nti enjala ennuma bw'ayomba nkijjayo kyere nenkijjayo sikibba nedda nkijjayo bwe gaba mata ngajjayo nengasumulula nenganywa nemulaga nti nange ndi muntu nkino nnino kirya nenganywa nemulaga nti nnino kirya n'ayomba ne mugamba enjala ennuma kyekibaddewo ne bannayuganda esaawa zino bali mu mayumba nga n'ekyokulya tewali kuba atyo kikwatako ne bweba kamera tokibbiikiriza kukikweka kijje mu fridge bweba fridge kiteeke ku mmeeza tuula kirye nze yenkola yange njijjayo ekyokulya ne mulaga nti enjala ennuma bweba mmere ng'agifumbye njijjayo essowaani sirya leftover bwe ngifumbye wali bwe njijjayo essowaani nembega emmere nenjirya emmere sirya leftovers sizirya leftovers sikola ki sizirya so ntwala okulabula bambi omuwalabu mulagirewo nti kino sikikola bwe giba mirimu nga tuwagisayininga mulagirewo nti togikola ki togisobola tujja kufiira bwereere nga tetwajja kunoonya ssente tujja kufiira bwereere nga tetwajja kunoonya ssente ekirala omuwalabu tomwesiga kukusindikira ssente nga bwe bakoze Olivia omuwalabu tomwesiga kukusindikira ssente mugambe madaamu tugende tusindike ssente njagala kusindika ssente mugenda lwabwabo bwababiri bwaba tannakuwa ukama mugenda babiri kubanga nze wano okusindika olutalo ssente baŋŋamba nze nina okwetoolera ssente za driver nenkigumira ssente zensindika e Uganda zezo zembandyako naye nga zituuse mu mazima ekirala totereka ssente mu nju y'omuwalabu
okwata ssente mbw'otereka mu nnyumba simanya myezi 4 myezi 3 olitadde ssente mu nju we bazikuweera mugambe njagala kusindika ssente oba bagamba weesasulire dureeva mwesasulire tolina kyovaako e Uganda obadde toziyingiza ne bw'otuusa akakadde kamu n'ekitundu ziba ssente naye nga zituuse mu mirembe mukwano totereka ssente mu nju bw'oba oyagala ssente at least ssente z'omanya nti ogenda tereka linda contracting eggwako emyezi 2 togisindika ng'omanyi nti bagenda kusibula olina by'oyagala okweshoppingira naye nkulabula totereka ssente mu nju akasente ko konna nga bwe bakakuwadde kasindika e Uganda kuno kulabula eri abaana bayingira mu biyumba n'abo abamazemu emyezi 3 totereka ssente mu nnyumba sigadde munnange nze Kirabo Eva neebaza bonna abatukwatirako neebaza Bakadaama TV neebaza Mr. Calvin neebaza Mr. America mwena mbeebaza mwebale kutudduukirira era ndi musanyufu nnyo ku lwa mukwano gwange Olivia Nakato kuba yavudde mu mikono gy'ababi azandajanira ebbanga ddene Mukama abawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala